Buli ku nkomero y'omwaka ng'ennaku z'omwezi 25 Ntenvu oba omwezi gw'e12 abakkiriza mu Yesu Kristo bakuza amazaalibwa ge, era okutandikira ddala ku ntandikwa y'omwezi guno kaba keetereekerero wakati mu nnyimba ez'amazaalibwa. Kyokka ku mulundi guno olw'ekirwadde ki COVID-19 ebintu byonna bya njawulo ddala, wabula kino tekiremesezza bagoberezi ba Yesu Kristo kweteekerateekera amazaalibwa, era ekibuga kyonna bakira kikwatidde namungi w'omuntu abadde agula ebisembayo mu kukuza Ssekukkulu. Ebimuli amatiribona, engoye, ebyambalo eby'enjawulo bibadde byatunzi nnyo ddala wakati mu bwavu obw'ekitalo. Kyokka tusobodde okutuukirirako abasuubuzi b'ebintu eby'enjawulo omuli ab'engatto, wabula nga bye boogera tebiwa ssanyu. Kati bazunga buzunzi, obalaba bazunga tebalina ssente zaabaweddeko, abantu nga tubadde tusuubira okugula si bwe baguze. Sizonja tugifunye bulungi nga tubadde tusuubira. Abasuubuzi bagamba nti tebalabangako mwaka gubasaze nga guno, nti wadde Ssekukkulu etuuse naye abaguzi bakuma kukebera bukebezi bintu byabwe. Tuli mu kuyiiya kasente naye akasente tekalabika, kasente keezoobye, bantu babo batambula butambuzi naye badda mu byalo abasinga. Naye ng'abantu baavuga bomanyi kofi yabakwatamu n'abasawansi babasala levu nga bwekitegeera. Ekuba omunaku tekya, bano bagamba nti ensimbi entono ze bafunyeewo babadde bakyali awo ng'abakulu edda abayitibwa nga batabani ba Jennifer Musisi aba KCCA batuuse. Okujja mu KCCA ng'abantu batuyisa bubi, kati nezaazino baagavaawo olunaku bakuŋŋaanya ssente, buli mu katikitiki bajja ne batuggyako engatto ne tuyiriba nabo ne tubawa ssente, era omusuubuzi w'engatto afuna katono nnyo. Tusasula tuli mu katale k'owino ze tubali ku jjembe, tusasula naye tusasula eriko kubanga tukwasaganya empeereza. Bano bakowodde ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority okuvaayo okubatangaaza ku nkola ya KCCA ey'okusolooza emisolo nti bano babeetamiza ekibuga. Omwogezi wa Uganda Revenue Authority Vincent Seruuma ye bano abalaze obukulu obuli mu kuwa omusolo era n'abasaba okukwata ensonga empola. Tukuŋŋaanya omusolo nga bajeti ya Uganda yonna omusolo oguva munda mu ggwanga lyaffe gwe gugifuutinga. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti awo nno tujja kuba tetwewola nnyo, kubanga bwe twewola kitegeeza nti amagoba ge batujjako ate gafiiriza eggwanga lyaffe ate naffe ng'abantu kinnoomu. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.